Alright, njagala okuddamu okubaniza natera on my YouTube channel. My name is Sandra Lian. Mwebale kusubscribinga, mwebale kunjagala, mwebale kulikinga. Buli kimu mukola kya mwendo nyoba sweetheart. And make sure you subscribe more. Abatannaba subscribinga, bambi musubscribinge. Nkwatedde Denzo, omukozi wa Urban TV. Omwami ono rounds zibadde zigenda ku social media nti arapinga abawala era nga waliwo omwala yavuddeyo n'amwabya. Best friend wa Charlie we yavuddeyo na postinga screenshots ng'agamba nti omwami ono kwegamba ayina emize gitali mirungi. Omanyi abaana abawala bambi kwegamba batuyisa batuharasinga nnyo sexually. Oyinza okusanga omusajja olw'okuba nti oyagala kifo mu company, oyagala mulimu, nakukwata kabina, nakugamba ebigambo ebitali birungi, and many more. Abawala babayisizaamu nnyo amaaso. Wabula ono avuddeyo kwegamba mbuvumuvumu mbugumu na postinga screenshots ezibadde zitambula around social media on Facebook. Abasobodde okuziraba mwazirabye, abatannabaziraba the here nga bw'oziraba bwe zitambula ku screen yo. Yavuddeyo n'agamba nti omwami omuzibu yampite kwegamba twali supposed twalina appointment okumeetinga nankakasa nagamba I need to refreshen up katugende wakansoke kwegamba neyozeyozeeko ne cleaning up ko olumaliriza tugende tumalize be tulina okumaliriza. Wabula bwe baatuukayo omwami okuva okugenda oli okurefresheninga nga bwe yakimusuubiza bwe yajja yamukaka mukwano yamukaka kaboozi namurapinga era yavuddeyo neekubira omulanga n'agamba nti that man is not good at all. Kwegamba bangi era nagamba nti banaye bwabayo omuwala omulala kwegamba aveeyo yatuukiriza omusajja ono ebikolwa byakola tebiriiyo. Bantu bangi abagenze masabeka nti nno bamupinpointinga omusajja ono okyaleka nti ebikolwa bye tebibadde birungi, agenze maaso abeka nti abipracticinga ku bawala ab'enjawulo. Wabula tuba tukyali awo nga tulowooza nti oba kale bakama abo oba tebalina kye banaayogera because of the rounds going on social media. Waba tukyali awo Robert Kabushenga avuddeyo ku Twitter ye era nga bw'olengerawo mangaawo n'agamba nti agenda kugamba bagenda kitunulamuko balabe kiki ekyokumukolera, bagenda kumuyita disciplinary committee babimubuuze balabe kiki kyabyogerako kubanga mujjukire alina okukola ki, alina okwogera paati ye. So n'agamba nti both sides agenda kufuba okulaba nga zifuna fair hearing era kasita kinaaba nga kizuuse nti kyabadde kituufu kwegamba they are going to act accordingly. Era kwegamba omukyalo ono eyawawaabidde oba yapostinze screenshots agenda kuba nga afuna fair hearing eri Robert Kabushenga, either bagenda kumugoba oba anything kwegamba kye banaamukola kyonna kasita banaazuula nti waliwo ki obukakafu. So things concerning Denzo kwegamba tebitambula bubi wabula abasajja kino kibeere ekyokuyiga gye muli. Respect your workplaces. Bobanga ina opportunity kwegamba omuntu tomuyisa bubi kuba you don't know tomorrow, you don't know what future holds for you. Oyinza okusanga kumakya nti bakugobye wabula nosanga ate omuwala gwa harassing sexually nga teyalina okuwa omulimu ogugenda okuddamu okubeezaawo oba okuliisa. So men, please respect ladies. Mulekerawo okutuharassinga, mulekerawo tukwatirira naye ebigambo byennyini bye mutugamba mulimu ebimu ebituyisa obubi. But then sigenda kwongera maaso katusabe ono omuwala afune fair hearing kwegamba Denzo afune ekimugwanira, Denzo afune kwegamba ekinaasomesa abasajja abala bonna nti it's not good to mistreat a woman. Yes, thank you so much for watching. My name is Sandra Lian. Make sure you subscribe.